Inside Story Uganda, real source of political updates. Motoka jovuze lirunga ya bei. Yawe najigobye. Ya government. Yazeyo ku base. Ati wajigobedde ki? Ngenda kumala kufuna driver wa maje. I was asking my younger brother to give me a military driver. Nengeri wajiziza. Motoka tesobola kubula naku nya oba 5 nga sigira bako. Ngoya je ko simu ekola ki? Era njidde mwingi tulemu naye mumupita wakuzanya driver yabuze nakungazizo kati agikomyawo tebalina discipline lwagikomesa unogizayo naye nze kyembabuuza tetunulira tutya amaka g'omusajja nga mulimu emotoka 10 ezipaakinga nolowooza nti ojja mujooga ate ndabino ya bei bulala kitaffe yatugamba ti obutula mu buteme ewaka obutula bwe muba temubulya bukolima Bukubizako sente eziri enyama. Kati emotoka eziri awangene nazo zikole banfuka muddi ngojoga nze. Komwerero jeye. Mwana ngempangise emotoka. Nze emotoka nzipangisa nempa kubata nenge wange weziri zibezemu omuddu. Neno kati ngwe mpya. Nasemba yomuuliza ku Lwakutaano sijjakajja nga tojja mu lumbe lwa kitaawo oba lwa nnyoko oba kunfuka nze nasoma onvuge nze nasoma kuvugibwa. How can you disappear from me, a highly intelligent man? Where was this vehicle? It must undergo searching. So I'm going to get najikobye neddayo chovola be olabe tomulabye amusizza tumulabye military ate bogende wango olabayo police ate ndina aba boda abanondo abali ku boda besasi bakulire kati ate biri bikola na ate abo mubalabyeko wano mubadde mbalaba ansizerwe eyo be balimu ate jajja mayemba akolaga ne jajja mundu ate olusibe era nabo babeeraka Didiye nze bade simanyi nti gwe ojiji General Mpenduzo ya ba yewa infantry akubaba ati mutembiyina mwe mulimba tetubirina temubiyina biri byennyini mwe muyina bigule kati nze ebyange byava kujjajja ne bidda kujjajja kati nze kamanda waabyo ewakaba ntya mando atula kugwe kakati mwe mbagamba everywhere this is your problem. The person believes that if he disappears with a government car for 4 days, I can enter it. Where are you? Olikuwa wapi? Alikuwa mjini. Yanti, you must inform me. You don't switch on your phone. Is a motoka zange bazekamu. Okimanyi nti waliwo driver wange bakanyuka milioni 3 mu motoka. Nategera sijja zira ina agenda mugaga muyitirivu. Ye aduka oba nono bakasuse oba zobadde obanja bazisuddemu gatomanyi tukwate bilioni 10 tuziteeke mu motoka efaanana ezize eza takisi omusajja agipaakinga agizeekemu mwenda n'agamba nti mwenda n'apanga olukwe n'abalala tebwe tuzitwalayo tumutte nembaweereza message temuleeta ate byali bimaze okundaga emotoka njeru ejjayo eyo yennyini gye baali baguze naye nga amazzi amakyafu gagigoba emisinde kwekufa nembigoba bagamba naye Museveni ayinza tukwata nga tugenda katugiteekako kabangali egiwerekere abasajja bokka be nalaba abalina amagezi bakanyuga sente ebokisezi naye nga ziriko nenabbubi abasajja bakanyuga ewange bokisi za sente bamala zikanyugawo nenga ono ani atatyambuka yasalambwa ewange walinyibwa nenfuluma ngenda okuziraba ebokisi nga ziri ezi nya nga simanyi kizirimu nengenda ngula ennyama nenjiteka ku bokisi ezo waggulu nengende nenzasamya
nefumu lyange siri nefumu lya bulijjo bacheck up bali bennyini bali abagenda okuzichekinga nagenda okulaba nga sente ziri mu kaveera kakati kyenavanzirira embwa zange zaali ezo nene nezisebako amataffaali abiri nenjiwako ennyama nezifuukuula nemanya temuli bomu naye agasajja gaali gawandiiseeko otokuba lwa bwavugira olya kwezo totuddamu kutukuba negalekako n'amasimu gaako katolo wazirya sente nazirya nobakubaira balina diiru ndala ya bizinesi nze njawula politics ne business era nobimaliriza ganyugunye ekikomera mu kikomera kubanga batya n'okuyimirirawo okumpi ani gwotuma ewange batyayo kakati amawulire gano mugalaba you don't understand this red paper story. There is a fighting within a certain group of mafias. There is a person who was exonerated temporarily from selling organs, has been abandoned by his group, so he wants to blackmail them. This has been my story, that they say we have a group that has been selling organs, human organs, extracting them illegally, and 63 of our surgeons have been indicted by ICC. For me, I said I cannot give evidence against Ugandans. Mawuli gagamba bakutwalako ekibumba kyo notamanya. Oyinza obutamanya. Abakuba munnaabwe. Naye ate nga ye kyatamanyi ti amakampuni ge nago baga investigatinga. Omanyi babazero wingako. Kakati yona akuba bano abakuba bamudduseeko. Yes, badduse. Nabaga 63 Ugandan surgeons were indicted by the ICC. ICC, the case is going on. Mugende mubuze Kalugire, mukodome wa president, oba musango tagulimu. I am the key witness in this case. Era one of my relatives told me, you have let Ugandans down. Why don't you? Bangamba kuteka kotu abo ban. Nze nina evidence mu Uganda. N'omwana nge bamutene ennamirembe mu Albert Kuku. Nawulidde ekisajja kya Albert Kuku nga kigamba tateekawa etteeka singa obaawo omulwadde agenda n'ennyondo nakyo kuba n'akyasa omutwe. How can you die with a valuable mmwe tubakkirize? Nabaga nti omwana oyo ow'ennansana gwe baakwata nga adulinga abaana abawala ayina ndidulira. He is connected to the user iris. Ajjamu obwongo bakwana omwana omuwala ku ssomero omugezi ng'abaffe n'akukwana. Bwakugamba nti tugende simanyi mu case clinic tolowooza nti ayagala kwebakako. No, customer. Waliyo customer waabwe. Obwana buno obuto bwe mulaba bubebi bwe babba. Wabeerayo bebi w'omugagga azaaliddwa. Kati spare part. Mbakubira akatambi wano. Emitima bwe gigula. Y'abantu. Mbakubire. Tubalike. Mbakubire mutima bwe gugula. Tugambe bugambe. Mbakubire ba dokita b'e Mulago. Baleke. In Mulago, doctors have been indicted. In Masaka, what you used to call Fika Salama, there was a center in Masaka. Accidents were artificial. Chino ekimotoka ekyagawana ekyamafuta abaana ba bodaboda babye bakulamu. Era there has been a special ward in Mulago specifically for bodaboda people. Naye nze nasalawo. I have evidence against them. Omwana wange bamutane babimujjamu. Lwaki togenda mu kkooti olw'omwana wo? Ndabasonyiwa. I cannot, because for me, I weigh. Siyinza kulekera family baana bange. There are 157 suspected criminals involved in this. 63 are surgeons, including Mulago surgeons. I know them and they know me. Lugazi was a center. Muchala bayaba fira mu accident eziri mbikajo bya meta. Zirwao. Muchala bayo bus ezetomera mu Eastern Uganda. Muchala bayo accident kulwe Masaka. Do you know nti bali balesene companies ezi wala border nga border ezo bamaze okwala how many people can be involved in an accident to wa border atomera munne
omusajja yalaba emmotoka eva emulago mu ddwaliro ng'evaamu omusaayi evugibwa muyindi ku baana abo abali awo wansi as you come from the mortuary. Omwana n'agenda ku poliisi n'awaaba ewandegeya. He was arrested and implicated in bijambiyo. Yalaba emmotoka ng'evaamu omusaayi ng'eva ku mortuary. N'agenda ate bali bakulamu muli balamu. This is the story. For us, I tell you that when you see dead bodies on the street, then the mafias are settling their scores. When you see panic, then the government is collapsing. There's a possibility of a new government. Kaka nakuba kataba kakafuluma lwa mukaga vomit service by master yanganti okuva lwoze nagenda ku speed boat nangandi okuva lwoze wano mponye yambulya wokuyita nengenda okutuuka ku nnyanja ng'amaato agaliko gayina ebifaana ebya balamu. Balamu yuko wapi? Balamu yuko wapi? Ate balamu. Balamu yali agenza okukwata. Bali beekwe katobalabako. Kulubya. Twagala kulubya abeere wansasule. Kulubya ne kabusenga mbabanja milioni 10. Ate bo babanjiza. Tujje kutunda faamu zaawo. Bankuba mawuli ebyobusiro. Kakati nkugamba kaka yangana 7 fires. About all high profile crimes bakawese bani azina. Nangamba I did not submit my findings to the president. I knew the information would leak and kill me. Mwana beko kaka nga bamukwata. Mulinda akatabo kange mujja kulaba nga semu aye kazi. Semu aye kati badduka. Badduka mugenda okulaba singa president ayita kandiko n'amubuuza ti abantu bo bonna bakyalipotinga ku semu aye. Beekukumye balinda katabo badduke. Kitegeeza kaka omulimu gwamu bw'atya gukola bulungi ayategeera in the future ne bagamba nti Amin yali ne Maria Mungu. Maria Mungu n'agamba Amin I have evidence nti omusajja we Namirembe aleeta ebyokulwanyisa mu Uganda. Lumu tumutti. The man who drafted a book that Amin used to kill Lumu, Obate's war cry to Langis and Acholis is still alive. Muman. The man, when Obata abolished the Buganda Kingdom in 1966, he did not tamper with the Bulangi. Obata appointed a team of 4 Baganda people who sold the Bulangi. Bulangi bajitunda. It was advertised. And the highest bidder was Minister of Defense. Sirwanga lwanga byali ayogera byali bituufu. Ne bajjamu ssente ne zicreatinga districts mu Buganda. Mukono, Masaka. Ekizimbe kye Masaka kyali ku bikondo by'ekiti. Mu Tanzania bakikuba. Ekimpi ekyo kimulaba ne Mukono. The man, the chairman of the committee that sold the Bulangi is still alive. The man who authored a document Amin used to kill Lumu is still alive, and I know him. Bwe bali bagenda okutta Lumu bayita Seruwo yali mu traffic yafudde Seruwo ye yakuliyetinga artificial kabenje Seruwo musajja muwanvu bwati. The police pathologist eyalimba nti Lumu yafiiridde mu kabeje abadde akwata driver is still alive. Kyembasasirako kino kyekyakaka kyenkunyonyola mbadde nkunyonyola tekasi muobula yaliwo. Amini n'akaaba amaziga n'aga nti awe Namirembe yetumutte naye omusajja w'erubaga temumutta nsuubuga. The cardinal was going to Vatican the following day. Kasi muobula after the meeting Amini strongly protested naye abantu kibatamanyi. Amini si yawamba gavumenti. Maria Mungu, Moses Ali, and Nasuru Abdallah. Amin was hiding in the bomb. But never forgot about government. But because Amin Gubali Bamani, Maria Mungu had more powers on Amin than anybody. People want government here. Otoga Mamini Bam to Zako to Zamanonga Chuede. Yadusi. Kakati Amini akaba ambaziga.
ate yakabira owerubaga nga tayagala bamutte yo Wennamirembe akkiriza nti bo ababennamirembe kuba Amini yayita Wennamirembe n'owerubaga n'abawa emmotoka Benz buli omu n'amuwa Benz naye n'abuuza Wennamirembe timpulira abazungu bagamba nti abasajja bagende mu Lusiyaga abakazi ani anaabawasa Amini condemned homosexuality yateekawo ne Minister for Religious Affairs kaakati Kassimubula bw'ategeera nti Amini ayagala owerubaga meeting bwe yaggwa kanaali alina okuttibwa enkeera luwumu alina okuttibwa but Kassimubula was a Muslim and Erangi who had converted to Islam era yatta nnyo bakyoli balango banne bebino Abaganda bye bafunyeemu ye gundi ono muvubuka yali mu Prime Minister's office ye bamwongera myaka Mbabazi akomawo naye ng'oyo omuvubuka Kazinda Mbabazi yamukozesanga mwekaba basibe abanyankole bwe bajja eno mu Buganda ne basanga ente ezisibiddwa ku mugwa bagamba nga kabazisibe zakimayoki kabazisibe lwaki tezasigala mwankole kebazisibe mwe Abaganda ke babakozese naye Kitatta olwava mu kkomera n'engendayo omanyi nti Kitatta bali bamuwadde biliyoni nga 10 addemu anoonya akalulu nengamba mulamu wange nti ono bw'abaddamu nga tabayize bajja muddamu ogwokubiri Kitatta n'abula bamala okujooga ne bakujooga ne bakunya ku mutwe ne bakunyola kate bakomyawo ne bakuba jabu ey'okubiri badde mbanyumeza Kassimubula yagenda e Nateete n'azuula Omukatuliki n'amutwala mu lubiri lwa Kardinaali n'amugamba nti munno ye bagenda mutta naye gwe Amini akuwunyiza naye nkyo tatambula. The Cardinal was traveling to Vatican the following morning ne bakuba mu lupapula lwa munno Kardinaali yaguddemu ekisujja. So what I'm telling you nti eno story gye mulaba everywhere you see there is fighting among the mafia gangs nti kati bayiza kuba ku gundi omukyalo ono Nantaba yabakubye n'abamalawo Nantaba bagezaako ne bagaa nti bamukwate how Nantaba reported the matter to the police that I'm being trailed. Bodyguard wa Nantaba basaana bamukuze Nantaba yamugamba kuba mu air musajja n'amugamba no tokuba mu air nagamba kayigula nze tompanga omukuumi atattanga ku bantu bataano agegenya obugegenya ati emizimu nzo omuntu ankuuma ino okubanga yatta ku bantu bataano. The man is experience. He told Nantaba, if we fire in the air we don't know the money power they have. Tugende tuyimirire mu trading center. This is what you normally do. If you're in danger, you see a suspicious person trailing you or a vehicle, park at the police station, remain at the road block, and oba ewakanga ku petrol station. Kibula bibya Kagolo bukedde yali alimba. Tewaliwo mmotoka Kagolo gy'avuga kuva Mityana, tewali alina mafuta ago, tewaliwo mmotoka ya Kagolo yatomera gate. Omusajja yakkiriza tibayingira mu nnyumba n'abattanga abategedde after identifying themselves. Naye Kulubya tumusabira abeerewo. Kulubya ye tumusabira kuba Kulubya yamanyi bakulumiro bonna. Bane musabire Kulubya abeere ku nsi. Tujja kumukwatako ku lunaku luli olwayiribya. Tumuteekeko ekizindalo nga tumulinnye ku mutwe ayogera abantu. Kagani nkugamba ekizindala ate nga kyaki nti oyo omukyala Nantaba ate gwe baali bazzeeko I came up and explained kati manyi Nantaba bwe yabakubidde ono Sali bwe yamala okutta omusajja yakubira Nantaba essimu namugamba maama omanyi omusajja gwenzise abadde ddala agenda kutta naye gundi yeyandagidde omutta yes omusirikale Nantaba n'amulikodinga Nantaba bwe yagenze mu kooti nga basiru baleese boda ng'eriko ne tukitatya Kaliya bwe yali ataddeko soda ze. Where was the crate of soda at the scene of the yali munsawo baali bamupakidde munsawo ate ezo boda kambabuulire temuddamu zikola
boda zikolebwa si Kawempe beyond Kawempe Kawanda we bazikola bakwata boda nyene bakola mwemu nazikubadde ebifaananyi miso yazikubadde n'abazikola boda tidwa mko omuntu emmotoka pick up eyatta oyo gundi gye yaliko sale yava Kawempe teyava Kayunga. Why? Yali mu vicinity nabagamba tibobanga oli mu kitundu nola bakabangaliza police ezetawula ddukawo singo yimiriza aba police abo kabanga no bagamba nti bunduzi yako iko wapi tibaba tebazina baba ziwadde ababbi bobe bayino balisi kiwinga bedize mundu zaabo so this kabanga kati omulamuzi yawadde Nantaba buli kimu Nantaba yagenza okuddayo okuwoza omusango nga sali akkiriza tinze munsibe sijja kumalira kooti bwe Nantaba yabadde abatwala kaguddeyo kakati olaba I stood with Nantaba. But what is going on? It is clear. Changes are coming. Orderly changes are coming. Waliwo agenda okusikira Museveni. Kakati yes, Museveni must make an orderly gundi. Nze abazungu mbamanyi. Walabyako nga American Embassy egamba Museveni nti tukiyita regime change. Wakirabyeko? Tuyina ekiyitira regime change engagement kuba mwe tumizimanyezo propaganda jagonis. South Africa yali tudde ku Security Council ne bayisa nti no fly zone. Bo balowooza mu no fly zone nyingi zigenda kubuka. Bwe tugamba nti wanaka kyo tebajja kufumbawo emmere. Ne saucepan ziba target, ne sowani ziba target, ne nsawe y'amanda ziba target. Ebyo faba yawulirwa ffe tubimanyi. Kakati nembaga nti bane Sheikh Museveni ashapeninga ekisoche ngenchaidi aduha kapa biri azigalide labengamira jibayita besije olabezi nembuzi ndika zirucham omusajja wagala ekisoche mbuzi izo zitomedde akatandalo basegirinya pusi bazigalide mu kibokisi labazibesije ngamira nga Sheikh Museveni kigenda kusalani chambe kino wagala ngenda kusala kunyama ngenda kusala kunyama entapa labono besi jale tangala biye obanja ki omukazi gotafunyisa lubuto nojayo omusayi ku DNA bakuwangula dda kati besi yabadde ayagala mbo Bobi Wine yafunyisa omukazi olubuto kaba muwasi omukazi gwofunyisiza olubuto ne bwamala y'emyezi 9 omwana afaanana gwe kati abakulembeze mu Uganda tulina babiri Museveni ne Bobi Wine kati Besigye ogirawa agwa atafunyisa mukazi lubuto omusayi oleta gwaki mu DNA ozunge Besigye kiki ekikuzunza lwaki tomwagalangako tewanyimirirawo waliwo ekono ku namba y'obukulembeze wakwata kunika ye Besigye kiki ekikuwujja gwe wetimbawo tofukanga mukazi we yafuka tokwata tewekuyanga kunika ye olubuto lwayitawa eyali badde akayana yali badde Bobi Wine mwamukube emigo nadde we n'atuula n'aba mu masente kati kye basigaza ekyokka bodaboda kuba sente za bodaboda ate ababodaboda bagenda kwekya police stations lwaki olaba wa police adukanga kuba amasasi badduka balaga Nsambia olaba fire tesobola kuzikiriza paka yard ezo bodaboda zemuterese emanji w'ekibuye zemuterese odi Kampala kazikwata omuliro fana bomu police bwadduka ngata baba bemigo omusaaga nzene gwanga ndisulya neseka amwe kyovola bantu tebagambe nti okuma mbabodo omuliro anti mbabuli atinza ababuli nze nkuma mbantu boda tebazibba nabagambye muteekawo siren nga kusawa 10 mukuba akade wonna mukuba ekintu ababodaboda ne bamanya batusigaze sawa emu let us separate in our areas katusigaze sawa ki emu ababodaboda bayinde sawa enkoko mwazira nezigwawo kati mwazinyi tuulira mwazinyi ne kolokota wojirabe sawa ebanfu edda baweereza ngo muzungu najikola kati abate fulo mwazinyi abana bamanyi obalaba ba police baziwalabanya waliwo abali notorious
odi Kampala ajja kuyita mu kituli ow'Ekibugya ajja kuyita mu kituli ziri manju eyo waliwo ali kugundi kujja wansi wano okulina naawo nga kuledi oyo ajja kuyita mu kituli amaze okubeera mugenda kulaba abakazi aba poliisi nga uniform bazijjamu baddukira mu nnika. I'm telling you wait muzikwate omulabe. It cannot happen. Nga bali mu nnika. If I predict 10 things I see 8. Tonze nyisanganze. Kati obalabe nga beyambude bali. Anti kugambye nti boda z'abaana bazikwata. Emitwalo egi. 5. Ate emitwalo 5 ate n'omuta. Atadde abalaba mukwate. Kubato muwe kipapula. Kati bakitegeza mugamba agireka wakomewo ku mati. Yes, yayina mmeka. Gumba lyekeje bali kuba mu busomyo. Yeah. Yayina mmeka. How much money this young man have? Yayina mmeka. Ze yakoze. No balaba bazibalanga nti ekisibo kiweddeyo bayina munaaga yaaye. Odi Kampala oyo ali blacklisted. Ekibuya notorious. Wali wano okulyawo. Somanyi bagita killer road ojja kubalaba nga badduka. Abo. Ate Museveni abagobewo. Police egende munda. Kuba kati ewasigadde okulya ssente boda. Omwana Bobi Wine yabagalawo. Plan B tewali 10 bakandiko beetakula. Ate tiyagasa anaavaawo. Besi yatakula tiyagasa nerukwago. Baba malewo. Abantu abali bekamba bulire. Bobo ino obwongo. This man Bobi Wine needs a case study. Is not the usual. You see, if you want to kill a tiger, dress like a pig. That's why I've defeated all of these people with their resources. I have a kid, very brainy. I'm a strategist. And what does this man want to achieve? Ntialowoza. President yampadde ssente aziremere. Bwaziremere nja mufu kamirenda kamukube mumale kamukube ye bajjagale. Sijja muwa kyayagala. So kakati mmwe. This is the problem. Nti kakati mutundu ekivengere. Kivengere, they deliberately avoided me. Kivengere ndagenda okutuuka mu State House. Ne bw'obabuuza aba mu State House. I created the sanity in the State House. By the time I took over, nasanga abantu 6 bali katebe. Why? President yagenda Nairobi ngali mu bigere byanjawulo, ngato zanjawulo. Ne bakikuba. Ne bateeka gumu. I explained to him. By the time we left in Nairobi, Museveni yagenda mu cargo plane 207 nga Kenya yakamuliro. And Museveni listened. Abana babakomya. We lost the control monopoly over you when we arrived in Nairobi. If showing ekifaananyi ng'oli mu ngatolana n'eno ndala twali tulina ekyo twali bawulidde bali ab'e Kenya. There was nobody who told us, who told these younger people. Bonna baakomawo. Ngenda okutuuka mu State House nga Kivengere yateekamu entebe ze za ddiba lya mbuzi. Kivengere yanywanga sigala n'afuumulamu nagenda emisinde nga balwana. So to me, what is important to remember about Kivengere is not as a press secretary of the president. No, they cannot get the real Kivengere. Chivengere's most contribution to this country, Kivengere ono mukyala, most contribution to this country, Kivengere yali kwa IP ewali. It's a public administration. Yasomesanga Lufalansa. Ne baagala okukwata tinyefunza ne mukwezi. N'abakweka mu luumu ye. Bamukuba. Kivengere was battered. That's why ndoza talina mwana. Young girl, she was teaching French na hiding bamukwezi. This would be her best story. Kivengere did not have children. I strongly doubt. My first to see Kivengere, peace talks in Nairobi. Kivengere's main contribution naye olw'okuba tebaagala ku highlightinga mukwezi netinyefunza. They have avoided this. No,
remember history. Much as you hate your body, every time you celebrate independence, Obote's face comes and will continue coming. Whether you like it or not. Anybody who wants to place Chivengere in her right place in our history is when she served Tinyefunza kuya policemen and era bwowuliza akatambi akakyasa kya rating oli akalimu kuba oli munnange yagamba simalobozige is planning to destroy Mukwezi, Otafiri, Mavi Yakuku and others. Kakati Mukwezi, whether they like it or not, these were policemen. They sacrificed at the time. Otafiri gwe mukimanyi nti Otafiri yakola bbale ewaabwe nenga mu bbalo mu bajja bagenda okutendekebwa. Otafiri made a miracle, whether they like it or not. Otafiri entered the university old age, yava mu seminary. Is a seminary, is a Catholic. Navayo Otafiri nagenda soma amateeka era twaliaga Otafiri highly intelligent genius. Otafiri is a genius. Mugezi nnyo beba kati era olaba timupasu ensovu Mukwezi era bamukubye nti alina official account bw'oli akatambikanga akasatulatinga rate yayina kudda. I went and told him Mukwezi namusanga golf club, you are going to lose, but I cannot leave my party. Kuba mission najitandika da, mission najitandika da ono butambi bwe mukuba kenna mukubye yaba kakati ategeere ti akatambi kenna kukubye ate nali nakukwata da natandika mission nga nkyali mu State House. Ne babaga nti omusajja atukwata gamba police Japan ne German mu second world war bayina ekyuma ekikese emigima. Naye Abajapani bagamba kiti nti naye Omungereza atukwata yatuyingira nti wa Omungereza yabakolanga ekintu eki. Britain yali amaze okutegeera yabayingiramu emigima egibayingiramu. Naye yagendanga netegeera ti Bungereza tugenda kulumba Masaka. Abangereza ne basala amagezi reverse psychology. Tebali enforcing Masaka nga amagye bagajje Masaka nga bagatwala embalala nga amagye kakiti agawokinga in. Kakati ite yagamba wa Japan tinedda singa atukwata ate amagye yaligajje reverse psychology. I started capturing these people when I was still in State House. Naleta ebyuma ebyo as my self defense mission najitandika dda bwinku ba totawaana bamba nakubadda obutambi bwemba yinako bwadda nabakwata dda. Omusajja omu tumwebaze yagenda South Africa naleeta oguma bwe guti ne wabawo omunene nnyo naleeta Abayisirayiri ne bamukolera jacket lipeera ne bamukolera emmotoka lipeera era mukwata. Omuchina najja wano najja kwa amasimu gaabwe gonna n'agooza nti mbakwata through masimu n'agooza n'agaanika ne mbasekerera ne bagenda ku Zoom ate Zoom bwe bagigendako sai energy ingiramu n'egikuba neegwa. Baba ekyali ku Zoom ngoma bali bagikoze Zoom ng'eriko abantu 45 nga mbawulira bonna. Zoom bagenda ogitegeera basekerera mu 7 mbwakake katono ng'eriko abantu 45 yayina center ng'omu bw'aba ayogera ng'ekiri ku Zoom ekiri ku Zoom abanene ku Zoom America n'egiyingiramu n'egikuba ku ttaka bate bategeera ani abakubye Zoom tewali kyama kye muyina you are naked. Omanyi nti omusajja oba omukazi mumanye lwaki abakazi temutuwa kitiibwa. Omukazi yali akwenzeeko takuwa kitiibwa lwaki alaba figayo bannaye figayo omusajja ng'efaanana bubi mukunja ojjo weeyambula weetunule modulopu olaba akabuto nga kakulembedde kano kalengejja ogolobodo. Omukazi takunamanga ali bwereere amabeere kwegali. God decorated a woman. Naye fa abasajja mpozi byemugaba naye gujula bo omusajja nga ayimiridde modulopu nga ali bwereere olaba akabuto nga kakulembedde olaba obulengejja olaba akabuto